Isima all access. Oli bulungi. Yes, tuli bulungi. Kati oli ku the truth. Yes. Gossip. Tubale tuludde okulaba ku channel eno. Dwa nsonga. Nsaba Isima ntute out leero. Yes, sagala bantu nemebala gate. Satellite phone. Yeah. Satellite phone zetwazeeko. Biri abiri mugumu. Yeah. 2021 tugitandikidde mu gear. Olunaku olwaleero Gravity tubadde ku Autospa na launching campaign ye bagiyita a non-violent youth. Yes. Campaign eno egudde bugwe yasose fulumi ya luyimba atugabe yafulumize yakoze nyimba mukaaga nga zigenda kufuluma no paka nga kampinga akalukawe. Gravity tubadde tumumanyi mu bino. Tetumuwulyango nti avuddeyo akola ki ali kusaidi eno eva abadde wa Bobi Wine biki wano tewali opposition njala bantu yebaluma yali akasuka jinja mu kisaka bonna kati muyimbi ayimba ate abayimbi tujja bagulawo mu June lujanja mwaka guno mu June ngabajjawo kuba malamu lujanja omulala ddeyo yesimbe tubategeeze obanga oli muyimbi yimba sebo ne president yesebo mu music naye muyimbi ebyabikola nga alina prerogative president alina prerogative alina nofuuka mu ku pastor wano dde alina nofuuka prerogative alina mutemuyina kati Gravity yagenda yemagere n'akitegeera nti kali akakodde gwe tokategeera ye Bobi Wine afune sente naye talina ngeri gyawa basukka ssennyonyi lwebongera ne mukazi we ne Nubiani bawa bokaawo kubanga projectinga nti nno si bya sente mosonga nennecha ye tegaba sente yalina omusota mu nsawo kakati Gravity nawe olabye abadde ayimba ebiyimba simanyi ne bwentebe simanyi kati ne bwentebe simanyi mutujooze nnyo omuyimbi yenna buli wotandika oyimba ebintu ebyagudde-guddewo eyo music taba na meaning. Kakati Gravity yeetaaga okompitinga mu mwaka guno nga takubiramu ku General Fulfige simu kati nobena ffe tumanyi nti engeri gyali mukwano nnyo gwa Mama Fina yate yeyagiza. Mama Fina ali ku basawo baganda. Ani atute Gravity? Kugambye industry ya Uganda yonna ya music kati abo bonna ba artist omanyi kati bo bagamba ine nnugu ku Bebekulu kati Fulfige abanguyira nga bamukwata nga bamukuba wa Mama Nachobe yaise wa Mama Nachobe nga bamugamba layira nti oli weri opposition nga nze sigwe gotobera nkona Bobi Wine na inze Gravity nze walubi from all day this way yeganidde otabangako mu bintu byonna era n'agamba Mama Nalweiso manya Mama Nachobe agenda okukozesa music amobilizing abavubuka obutaba violent in simple terms okubajja mu people power baira wabanga abajjaye yaganye which is good. Gravity, I like you, keep that oyino bane law ku country kati wadde bagenda kuvuma kukuba ojja maliriza ofunye simu ya satellite nga buli wamu nkulaba eno gwe nyiga bweti ngo badde oleeta omukono gukoma mu kkubo poliisi ekusanga kakati Gravity bamuwadde nga mmeka abayimbi tobamanyi n'omuwa abiri agamba 1,000 tulidde bulaalu yakufunyeewo akawumbi senga twali tuzigaba tutyo senga abanajja basangawo ki tewali muntu ayinza kukeera mwene ekonomi ate tukuwa omuntu omu akawumbi ng'abasawo baffe tebalina basituragolinga bali underfunded mu ICU nga tukuwa akawumbi yes twamuyise yereese era ne tumuwa amafuta g'omu mmotoka tumugabe bali kwegatta ku ttiimu tugaa kyofa kukolayo press conference ebyo ebifo byaffe ntukubawawo essimu Autospa omwana oyo akolerwa temubatawanye tebalina ssente ffe tukumuwulira naye abadde n'obusente bupya nga buwunya kyekyo okubeera ku sayidi eya gavumenti ate oza abakwata gavumenti tukwate mu zino zemusiiga amanda tulina bana mpya ate bwe tunakwata ezigenzeeko amanda ezigenzeeko oyiro mwe mukwate ki
bani abantu ba bulijjo ffe tetuli ba bulijjo tuli mu gavumenti gwe ne Michael yes tuli bakwano ba Museveni kyagala abo twakulimba kubira ne ku ssimu Museveni wali kubira ssimu oyinza n'otuula wansi gwe kati tutya nnyo ffe aboogera naye ate ne twogera nammwe nkyali kukya Gravity yasaze yasala dda yasala aze kugambe bwe mama yagenda Nakyobe yagendayo yagenda fufuga mutwala mama Nakyobe wayiseewo kati weeks nga nnya nasookawo n'agenda n'abbayo kuzaalu kwago naye ng'eno yafuna dda kati nga watesti nga alaba abapipapa we engeri gye bavayo naye nga gye mwagamba nti Museveni agenda mu nnaku 5 ezijja mumuleke kasita yasaze nadda ate eno tugenda tuli mu kiro mwagenda kuba yakasala mujje kumbe ne Gravity naye akandye ku kirombo Gravity mugezi yava wala Gravity yava wala kwagala nnyo mbwagalira ddala mwenna abali ku The Truth njagala mumanye ekintu kimu tewali opposition aganaga basazeho bamuweerera agenda Canada ekituufu abadde asiiba wagundi wani ono gye mubadde olwaligyasiiba olupiga yabaleeta bano bonna simanyi Dax Katero simanyi ne bano baganda ba Bobi Wine ba Eddie Yawe tewali opposition naye katumalo yitamu muloke mulabe zitaliiko namba plate bwe tukugamba vaayo leka abaana ba Museveni abanonyiza akalulu tweyagale mugambe Uganda is bleeding fe tugamba Uganda is not what kati bwe tujja nti tutuusa awantu vaayo bambi mu bitiibwa vaayo kuba wona ogaanira we nga tunyiga kama okutuusa ku lunaku Katonda kitaffe yamutonda n'atuwa obulamu ne tusobola okutuuka ku lunaku luno nebadde mpulaninga kuba kino ekintu sikipulaninze yesterday kipulaningiddde ebbanga ninga neetaaga nkoleyo ekintu ekisobola okukakkanya abavubuka ddala bali mu 40 n'okukkirya wansi nakoze oluyimba balutya tetwekalakaasa era nga lutambulirako kampeyini eyitibwa Anti-Violent Youth. Ndi muvubuka ow'emirembe atali violent atali wa buvuyo era nga buno obubaka bugenda eri bavubuka bannange ddala mu kaseera nga kano ketugendamu akagenda okuba akavaawo mpitewo akakasambattuko abamu abavubuka abasinga mwebawerera bagamba ekijja kijje ngirako kya petrol station ekijja kijje ngenda kuba emmotoka z'abantu ekijja kijje tugenda ziba amakubo ekijja kijje tugenda menya ebizimbe so kati ebintu ebisinga nabitadde mu luyimba olwo nga bagamba ebyo bintu babyesonyiwe bakuume obulamu lwekuba agenda kulonda buli omu agenda alonde naye mu mirembe ngaera abayimbi baze babiyimbako mulimu eyayimba n'agamba Bobi Wine yayimba n'agamba okulonda kubeere kwa ddembe okutegeera so oluyimba lwange luno luli ku koosa eyo kulonda kubeere kwa ddembe tukuume emirembe tukuume obuntu bulamu kuba yo Uganda nene Uganda nga yo nene nnyo totusinga ffe esinga Gravity esinga President Museveni esinga Bobi Wine esinga buli muntu gwe mulango omunene kuba abantu abasinga bavaawo ensi yona esigalawo naye ensi weesigalawo enasigalawo etya nga mu kaseera nga kano omuntu aze nayokya eddwaliro otegeera nayokya edduuka ly'omuntu namenya emmotoka y'omuntu so kati gwe mulamu ogwange teguli politiko tegwekuusa ku kintu kyonna kyonna enguno andi ku sayidi eno wasayidi eno lwabamu badde babitebya tekiri ku mbeera eyo kiri kukuuma buntu bulamu kwanza eggwanga nga nze njagala Gravity lwaki olaba nyambadde kala za Uganda otegeera njagala eggwanga lyange yomba nina eddoboozi lyange nga nayimba ennyimba batujooze ennyo enyimba akalulu nenyimba mane munonye mane nenyimba wina kali mu mbeera ng'eno lwakisimba kintu nga kino kyenayimbye tetwekalakaasa otegeera bw'oba onyiizerwa onyigidde mu nnyumba ewuwo nsonga kyekufulumya ebweru ate nomenya omukirwa neiba otegeera bw'oba onyiizerwa MPO
lwaki ate omukyala maama ali eyo omulemesa okukola nogenda noyokya ebipiira nobiteeka ku mulyango ngetafuluma kitegeera kati mu mbeera ngaeyo nsaba abavubuka bannange bayimbi bannange omuntu yenna alina asobola okwegatta ku kampeyini eno gyetandisa olunaku lwaleero ajje tugyegatteko ng'alaba kyendiko kituufu bw'olaba si kituufu oli wa ddembe okulowooza endowooza endala gy'oyagalamu nokola ekintu eno si force si kukaka muntu yenna yenna kikole bampaka gwe n'osalawo naye lino ddembe okulaba nga omuntu oyagaliza eggwanga okuneegattako nga bano boolaba wano nkegasobola ekituwo kirisayo n'abalala ne ba artist abalala batosobodde kujja wano naye nga mbadde njogeraganya nabo ku masimu nebagagulabike tuli mabega wa kintu kino era mugenda kulaba ennyimba nnyingi olutayi lumu mugenda laba activations nnyingi mugenda laba ngenda tambula Uganda yonna nga ntuuka mu bavubuka ab'enjawulo negesuwa ntuusa obubaka buno ekigenda kukoma wano ate ekikoma kulonda kino ekintu si kya kampeyini mutugende tulonde bwe tumala olonda nzire ku byange aa Uganda ekyaliwo nkyaliwo ekitugenda kivuga mpaka ebyo ebigambo byange Mr. Kampala kati ku nsonga ya gravity omutujju ey'okwekalakaasa omanyi buli munnauganda yenna alina eddembe buli muntu alina omuntu gwawagira ati nze nina omuntu wange gwempagira nganze omuntu wabula ate naawe olina omuntu ogwawagira wabula nze mba ngoberera ekyo munno omuntu alina okuba n'eddembe ekintu ekyokalakaasa sikibaye nga nganze kidistayiro nze Jekasuwa ekikubo ambasada Nasana City era nga kyesaba bakyengusa abaganda bange mwena mwena abokuhoima road yonna kuba Nasana bagimanyi ng'ekibuga ekyefudi mbasaba abaganda bange mwena mwena abandaba ate nga mbasaba mwe bange nebyokalakasa tubireke era obulanga buno tuvuddeyo mubuwulirize nnyo tugugoberere tubeere ku mulamwa buli omu wadde mulonda kyayagala naye tuleme kwonoona ddembe ly'abantu tuleme kwonoona bintu by'abantu tusigale nga tweyagaliza tusobole okugenda mu maaso basaba nnyo tubeere ku mulamu abaganda bange mwena mwena era nga nebaza gravity okuba nga ayiza ekintu kino ekyakabi kijja tumazaako tujja kubeerawo tuwangale mu bulamu obwesigisa olwo yali ani yali Ronald Mayinga eno bagiyita youth non-violent youth kino kintu kyabavubuka ate kya muntu kinoomu nze gravity tekiriimu mbu nina eya facilitating ng'abalala bwe baali okitegeera kino kyange nganze nze yalowoozeza neŋŋamba lwaki nga wenyimbye ebintu ebirala nenkola n'ebintu ebirala nembaako n'abantu bembuusa mu ngeri endala lwaki siregula bavubuka abali mu kufiira mu buvuyo buno kuba bangi bafiiriddwa obulamu bangi bafiiriddwa ebintu byabwe bangi bafiiriddwa emirimu ate mu kufiirwa emirimu bafiiriza n'abantu otegeera kino kyabavubuka bavubuka ng'abavubuka sikwanze sijja kutegeerera muntu wa myaka 5-6 naye nsobola okutegeerera omuvubuka myaka 4 kudda wansi okitegeera so kati kino kyawukanamu ku ebyo eby'abantu abalambu bayinza okuba balina abali emabega nga waliwo abafacilitating okukola bye bakola nga waliwo message gye bayisa ate gye bakwesa okitegeera ze message yange eri straight era nga bwogiraba non-violent youth era eri mu fulaga za Uganda teri mu fulaga ya kibiina muli wa kibiina kino ng'ebirala bwe bibaddewo ekyange kiri straight up era nza kiyimiriddemu nganzi teri muntu mulala akirimu nzikiriza wavaayo omuntu agamba gravity idea gyolina yakabi nnyo leka ndi facilitating kuba njagala okutambula wemba netaaga otutuuka nga sijja sobola tutuukawo waffe ne tukola nga baartist essaawa zino era nammwe mwena okujja wano mulize mulofit kitegeeza mwina emirimu gye mwerekereza ne mujja tewali kasente kaliwo
naye bwewabeerawo ali wiring oba kitongole oba muntu kinoomu na gravity bwoba osobola okukubiriza abavubuka mu modulo bweti kankuteekemu akasimbi siso akigaana kuba sirina yama ekyaliyanga emyaka gyendira gikyali mito nenkuba kuva mu music sikati sisobola kuva mu music saawa zino nkyalina emyaka emirala ngaana kuba n'emyaka 27 laafu bebekulu w'emyaka 58 tannanyuka kale ate olowooza gravity owa 27 otegeera so ekino ekintu just kulumirirwa ggwanga Uganda kuba gye tulaga wattabu nnyo ddala mu kaseera kano weeks 2 zino eziri wano bwe tugenda wasibu nnyo so kati kino lakikoze nga nze gravity omutujju teri buno retirement mukama yamanyi alinsalirawo retirement nyinza okuba ndi wano nga nyinza obutasusa nanakulwaleero oba lwankya so kati ebyo sibitunulire bya retirement just nkola kintu kuyamba ggwanga nakutuusa ddoboozi lyange nga bwe nze ndituusa mu bintu ebirala yaman ekintu kino kyetandise kibulayo ogambye kibulayo ebbanga ddolo kino ekintu kyetandise sikitagetingidde mu kampeyini zigenda genda mu maaso zijja kugwa obulamu bujja genda mu maaso n'eggwanga lijja genda mu maaso kintu jala kibeerewo afazaali ku bbanga eriwera enikesi nfunya facilitate otegeera kuba okukola obuvuyo tekikoma ku kampeyini abantu bakola obuvuyo ebbanga balikola bonna nebbanga lyonna abavubuka nemulembe gw'ababeesi gye babikolanga abantu otegeera so tekiriiko mu tagetize lino ebbanga no kampeyini zituuse abanaabeera beebuusiza ne bamanya obulamu bwa bbeeyi tebajja kukola buvuyo kitegeera naye nga njagezaako ekisoboka obubaka bwatuukeko ekirala kyogambye okuba nga nina amagulu amalala mu bantu ab'enjawulo mu bitundu ebyenjawulo of course ninayo tiimu zange ninayo tiimu gravity gyeziro gyazisanga alugo gyazisanga ajumano gyazisanga embalalo gyazisanga wako era buno obubaka before nga sinakola na press conference nayogera nabo kusimu era nabo saaza kati balina bwe bali mu kukolera press conference zaabwe eyo mu bitundu ebyenjawulo era obubaka bugenda batuukako kuba sijja tusobola tutambula tuuka kali wenzira ku mwami ono kyagambye okulya bunalidde eyo nsonga nkulu kuba ne ku Facebook yange bibaddeko nnyo gravity walidde wakoze otya walidde bwemba njogedde amazima lwaki buli ayogera amazima nayogera ekiruma mugamba yalidde bwe nayimba batujoze nnyo mwalimu ne Bobi Wine mu video lwaki temwagamba Bobi Wine yansasudde otegeera nayimba batujoze nnyo nenyimba akalwani yansasula otegeera then nenfuna idea eddala nengamba kambeeko ekintu ekyakyentandika nga ndi abantu bafa okitegeera nayimba n'emyaka nyimba ebintu bingi okitegeera tewaliwo yali agambye mu gravity Bobi Wine amuwadde ssente muni amuwadde ssente lwaki bwenjogera amazima ne mugamba kale ngambe mwekalakaase mwe kyemwagala owulira kale mugende mwekalakaase mugende mwette mugende mufere banyamwe ne bakitamu mugende kale mwokye emmotoka okitegeera teri kyenalidde sinalya kintu kyonna naye nga bwe mukyogera era nange nsaba mukama ndye kuba teri ataagala ssente okitegeera sinalya kintu kyonna ne bwe zijja nja zikwata nzirye okitegeera kuba kyendiko kituufu okitegeera ngambye buteekalakaasa sinakugamba bona akalulu oli akalulu nandi teweekalakaasa genda owegwoyagala netokola nsasadu sinalya kintu kyonna kino ekintu tekiriko political side yonna okitegeera naye in case era ngoli weyambuuziza wabeera wajja kakalamu yabuuziza nja kwaniriza nze buli political gundi yonna political party yonna ejjanga era bakyendiko kituufu ate sigenda va ku mazima kubaokwekalakasa kokubiri ne bwe muntiisatiisa buli sigenda lekeraawo kwogera mazima nabagaana kulekeraawo kwekalakaasa mbadde sabaddamu okubuuza ekibuuzo kyonna mumunda bawe muti
omuntu abagendera mugende ekima kati mumulaba omutwe gwange sobola kulowooza kinengamba kinokyekikukola siri musiru nyo nyinza okuba kale abamudanga lyungwe ne mulimu era ebintu byendaba nange nedaba kino kituufu otegeera kino kikyamu kino waliwo polisi lwetta abantu lwekuba abantu nokiraba mbu ekyo kikyamu okitegeera naye nogamba yamukubye abadde akolaki nolaba nga noono naye mukyamu lusayidi emubenda otegeera siri fala nnyo basobola okulaba ekintu nga kiriwo eki si buli kimu munetaaga omuntu okumpuusinga soma mafiina mukwano gwange jasiti tamanyi nekino takimanyiko kigenda mu maaso era naye ajja kiraba kati nga mmwe nga mukituusiza mu bantu yamanyi ennaku zino okwogera obwogezi tekimala ensonga lwaki bapolitician abasinga batambulirako abayimbi okitegeera batambulirako ba artist omuntu anyumirwa nnyo ng'azina bwayiga lwaki obagamba nese okwogera obwogezi obogenda ku Facebook nembuwandiika buwandiisi n'oluyimba lubeerawo forever ebiseera ebisinga lwaki naluyisiza mu bigambo mu luyimba nende omuntu mugenda giwulya nga yakubaala nnyo nga ne mubibala mugenda gibaala okitegeera njala omuvubuka ayige nga bwanyumirwa okitegeera lwaki lulina lyrics ennungi lulina buli kimu nga kiri perfect ayige nga bwanyumirwa bw'oba tonyumirwa music wa gravity kale wuliriza message erimu eyo okitegeera lujja bayamba ate bagenda okulonda wali nalwede babuuse bwemala okulonda kanzireeka ndire ebivudde mu kulonda yama bintu bya alubamu sibimanyi nnyo nenyimba buyimbi nyimba alubamu sibimanyi sibitegeera nalika ndifalamu ku bintu ebyo enyimba buyimbi music otegeera mulimu kunyumirwa nekyasobola okutaayo olulala n'oluddako n'olulala naye nga eno project yeriko enyimba mukaaga nongabyo nakoze enyimba mukaaga zigenda okuba nga ntampolampola naye oluddako nyera dduta mu gwakusatu bweno nja kuziwangamu emyezi ebiri te zabavubuka enyimba zina zezizokola ozikolede press conferences pull-ups n'ebintu ebyenjawulo kigambibwa olina omuntu ali emabega gravity kirabika nti project erimuko ka proposal nenga eno si project yange era tubagambye project yange erimu gravity okutujja emabega otegeera erimu gravity okutujja walina yonkanyo n'amabere ga nyange kati naye n'obwongo bwe bwa maama wange nawe mwebuliki maama wange kati olina naye byali emabega naye ampushinga n'emizibu gyewaffe mubanyoli nayo gyegiri agenda mutabani genda tekuliiko omuntu omulala agirimu just kirowoozo kyange enanze gyayimba enyimba ezo just saawa zino ekigenda mu maaso bantu beerabidde obulamu beerabidde n'okulumirirwa bannaabwe otegeera ddala abavubuka ebifujo ebisingamu ffe otegeera yesu lwaki nagambye kankole ekyo naye nebiri njabbiye era nazo ezo ennyimba gyeziri tegeera oluyimba nalina okutaba luti omuntu wa wansi lulina message nga 3 ku 2 abamu baluyita olwobulmu abandi baluyita kyebaagala naye balina message ez'enjawulo ezakabye ennyo ddala ku muntu wa wansi naye nga right now kyekiriko bwe abantu bali mu kwettingana abavubuka bali mu kufa mu bintu bye batamanyi abamu bagoberera n'ekintu kyagoberera atamanyi gyawo gye kiraga tamanyi n'ekyo ekintu ali akiri emabega naye nga ataddeyo omutwe ng'asolonooka agenda otegeera motoka nemukuba tiyagasi ne bamumukuba n'agala okwokya emotoka y'omuntu omuntu n'amutomera otegeera oli n'agala okulutinga edduuka ly'omuntu n'amukubirayo amasasi so kati kino ekintu newaddeyo era nga bwogambye enansi otegeera ekijja kijje naye nga era sigala ku mazima kuba kyendiko ge mazima yama kuleminga gravity abafo ebyo betulugunya bokana bokka fe abaleetawo ensasajja bandimbisendye bandibadde bampita dda wasinze mutono zizito wamukokire omukokire zizito wamudasitegeera naye baba tebampitanga kulya that means tebaneeta kogwe kokasuka ejjinja mu kisaka sagala kasuka ejjinja mu kisaka tegeera kino okola mukozi kulumirirwa muganda kulumirirwa maama wo kulumirirwa baana bo otegeera oyinza okubeera wano
ng'abeekalakaasa bali e Masaka ewali jjajjaawo ne bamusalako ettaka ne bamwokyera akayumba jjajjaawo kino kiyamba ggwe kati goyinza okulowooza nalidde naye kiyamba ggwe Gravity katubuuzeemu longevity y'ekintu kino eyimiridde etya era singa in case tofuna bafanda oba bainvestor kugezaako okulamu n'oluyimba luno ne project eno bagiteekamu amaanyi okituuse era kivuga kumala bbanga ki era singa oba ofunye bafanda osobola kivuga kumala bbanga ki olaba nti nkitandise tewali ampadde kati ate olwe banampa sigenda kaddiwa nga mbuusa abavubuka we n'abavaamu naliko buusa abakadde etegeera jakulayo naye abakadde mu non-violent old man etegeera naye kati soba tubere ku non-violent old youth yaman loga ab'enjawulo musazeewo mujje tutuuse obubaka mu bantu wasinga si mmwe of course tetusobola kukola ki tetusobola tuusa bubaka mu bantu nga gimiridde bwomu oba nebaatisi bannange ekyo kibeebaliza ddala ekirala nebaze ne mukama okututuusa ku lunaku katonda kitaffe yamutonda natuwa obulamu netusobola otutuuka ku lunaku luno nebadde pulaninga kuba kino ekintu sikipulaninze yesterday kiplaningidde ebbanga ninga neetaaga nkoleyo ekintu ekisobola okukakkanya abavubuka ddala abali mu 40 n'okukkirya wansi nnaku z'oluyimba balujja tetwekalakaasa era nga lutambulirako kampeyini eyitibwa non-violent youth ndi muvubuka ow'emirembe atali violent atali wabuguyo era nga buno obubaka bugenda eri bavubuka bannange ddala mu kaseera nga kano ketugendamu akagenda okuba akavaawo mpitewo akakasambattuko abamu abavubuka abasinga mwe bawerera bagamba ekijja kijje ngenda kya petrol station ekijja kijje ngenda kuba emmotoka z'abantu ekijja kijje tugenda ziba amakubo ekijja kijje tugenda mmenya ebizimbe so kati ebintu ebisinga nabitadde mu luyimba olwo nabagamba ebyo bintu babyesonyiwe bakuume obulamu okubagenda kulonda buli omu agenda alonde naye mu mirembe ngaera abayimbi bazze babiyimbako mulimu eyayimba n'agamba Bobi Wine yayimba n'agamba okulonda kubeere kwa ddembe okutegeera so oluyimba lwange luno luli ku koosa eyo kulonda kubeere kwa ddembe tukuume emirembe tukuume obuntu bulamu kuba yo Uganda nene Uganda nga yo nene nnyo notusinga ffe esinga Gravity esinga President Museveni esinga Bobi Wine esinga buli muntu gwe mulango omunene kuba abantu abasinga bavaawo ensi yona esigalawo naye ensi bwe esigalawo enasigalawo etya nga mu kaseera nga kano omuntu aze nayokya eddwaliro ekitegeera nayokya edduuka ly'omuntu namenya emmotoka y'omuntu so kati gwe mulamu ogwange teguli politiko tegwekuusa ku kintu kyonna kyonna embuno andi ku sayidi eno basayidi eno baabamu badde babitebya tekiri ku mbeera eyo kiri kukuuma buntu bulamu kwanze eggwanga nga nze njagala Gravity lwaki olaba nyambadde ekkala za Uganda ekitegeera njagala eggwanga lyange wemba nina eddoboozi lyange nga nayimba ennyimba batujooze ennyo enyimba akalulu nenyimba mane munonye mane nenyimba wina kali mu mbeera ng'eno lwakisimba kintu nga kino kyenalimbye tetwekalakaasa okitegeera bw'oba onyiizerwa onyigidde mu nnyumba ewuwo nsonga kyekufulumya ebweru ate nomenya omukirwa neyimba okitegeera bw'oba onyiizerwa MPO lwaki ate omukyala maama ali eyo omulemesa okukola nogenda noyokya ebipiira nobiteeka ku mulyango getafuluma okitegeera kati mu mbeera ng'eyo nsaba abavubuka bannange bayimbi bannange omuntu yenna alina asobola okwegatta ku kampeyini eno gyetandisa olunaku lwaleero ajje tugyegatteko ng'alaba kyendiko kituufu bw'oba olaba si kituufu oli wa ddembe okulowooza endowooza endala gy'oyagalamu nokola ekintu kuba eno si force sikukaka muntu yenna tukole bampaka tukola gwe nosalawo naye lino ddembe
okulaba nga omuntu ayagaliza eggwanga okuneegattako nga bano boolaba wano ekikasuwa ekikubo kiriseyo n'abalala ne ba artist abalaba tosobodde kujja wano naye nga mbadde njogeraganya nabo ku masimu nebagagulabike tuli mabega wa kintu kino era mugenda kulaba ennyimba nnyingi olutayi lumu mugenda laba activations nnyingi mugenda laba ngenda tambula Uganda yonna nga ntuuka mu bavubuka ab'enjawulo negeshuwa ntuusa obubaka buno ekigenda kukoma wano ate ekikoma kulonda kino ekintu si kya kampeyini mutugende tulonde bwe tumala olonda nzire ku byange Uganda ekyaliwo nkyaliwo ekitugenda kivuga mpaka ebyo ebigambo byange Mr. Kampala kati ku nsonga ya gravity omutujju ey'okwekalakaasa omanyi buli munnauganda yenna alina eddembe buli muntu alina omuntu gwawagira ati kati nze nina omuntu wange gwempagira nazo wabula ate naawe olina omuntu ogwawagira wabula nze mba ngoberera ekyo omuntu alina okuba n'eddembe ngu ekintu ekyokalakaasa sikibaye nga nganze kidistayire nze je kasuwa ekikubo ambasada nasana site era nga kyesaba oba kyenkusa abaganda bange mwena mwena abokuhoima road yonna kuba nasana bagimanyi ngaekibuga ekyefiidi mbasaba abaganda bange mwena mwena abandaba ate nga mbasaba mwe bange nibumukalakasa tugireke era omulanga guno tuguddeyo muguwulirize nyo tugugoberere tubeere ku mulamwa buli omu wadde mulonda kyayagala naye tulina okwonoona ddembe ly'abantu tulina okwonoona bintu by'abantu tusigale nga tweyagaliza tusobole okugenda mu maaso basaba nnyo tubeere ku mulamu abaganda bange mwena mwena era nga nebaza gravity okuba nga ayiyiza ekintu kino ekyakabi tujja tumazaako tujja kubeerawo tuwangaale mu bulamu bwesinzi olwo yali ani yali Ronald Mayinga eno bagiyita youth non-violent youth kino kintu kyabavubuka ate kya muntu kinoomu nze gravity tekiriimu mbu nina eya facilitating ng'abalala bwe baali okitegeera kino kyange nga nze yalowoozeza neŋŋambo lwaki nga wenyimbye ebintu ebirala nenkola n'ebintu ebirala nembaako n'abantu bembuusa mu ngeri endala lwaki siregula bavubuka abali mu kufiira mu buvuyo buno kuba bangi bafiiriddwa obulamu bangi bafiiriddwa ebintu byabwe bangi bafiiriddwa emirimu ate mu kufiirwa emirimu bafiiriza n'abantu otegeera kino kyabavubuka bavubuka ng'abavubuka kwanza sijja kutegeerera muntu wa myaka 5-6 naye nsobola okutegeerera omuvubuka myaka 4 kudda wansi okitegeera so kati kino kyawukanamu ku ebyo ebyabantu abalambo bayinza okuba balina abali emabega nga waliwo abafacilitati bekola bebakola nga waliwo message gye bayisa ate gye bakwesi okitegeera ze message yange eri straight era nga bwogiraba non-violent youth era eri mu flaga za Uganda teri mu flaga ya kibiina muli wa kibiina kino ng'ebirala bwe bibaddewo ekyange kiri straight up era nza kiyimiriddemu nganzi teri muntu mulala akirimu nzikiriza wavaayo omuntu agamba gravity idea gyolina yakabi nnyo leka nfacilitating kuba njagala okutambula wemba netaaga otutuuka nga sijja sobola tutuukawo waffe netukola nga baartist essaawa zino era nammwe mwena okujja wano mulise mulofit kitegeere mwina emirimu gye mwerekereza ne mujja tewali kasente kaliwo naye bwewabeera ali willing oba kitongole oba muntu kinoomu nawe gravity oba osobola okukubiriza abavubuka mu modulo bweti kankuteekemu akasimbi sisobola kigaana kuba sirina yama ekyaliyanga emyaka gyendira gikyali mito nekuba kuva mu music sikati sisobola kuva music saawa zino nkyalina emyaka emirala nga 4 kuba n'emyaka 27 lafuddeko kulu w'emyaka 58 tananyuka kati ate olowooza gravity owa 27 otegeera
So ekino ekintu just kulumirirwa ggwanga Uganda kuba gye tulaga wattabu nnyo ddala mu kaseera kano weeks 2 zino eziri wano bwe tugenda wazibu nnyo so kati kino lakikoze nganze Gravity omutujju teri muno retirement age retirement mukama yamanyi alisalirawo retirement nyinza okuba ndi wano nyinza obutasusa nanaku lwaleero oba lwankya so kati sibitunulire bya retirement just nkola kintu kuyamba ggwanga nakutuusa ddoboozi lyange nga bwe nze ndituusa mu bintu ebirala yaman ekintu kino kyetandise kibulayo ogambye kibulayo ebbanga ddolo kino ekintu kyetandise sikitagetingidde mu kampeyini zigenda genda mu maaso zijja kugwa obulamu bujja genda mu maaso n'eggwanga lijja genda mu maaso kintu jala kibeerewo afazaali ku bbanga eriwera inkesi nfuna facilitati otegeera kuba okukola obuvuyo tekikoma ku kampeyini abantu bakola obuvuyo ebbanga lye balikola bonna nebbanga lyonna bavubuka ne mulembe gw'ababeesi gye babikolanga abantu otegeera so tekiriiko mu tagetize lino ebbanga no kampeyini zituuse abanaabeera beebuusiza ne bamanya obulamu bwa bbeeyi tebajja kukola buvuyo kitegeera naye nga njagezaako ekisoboka obaka bwatuukeko ekirala kyogambye okuba nga nina amagulu amalala mu bantu ab'enjawulo mu bitundu ebyenjawulo of course ninayo tiimu zange ninayo tiimu Gravity gyeziri ojazisanga Arua ojazisanga Adjumani ojazisanga Embalala ojazisanga Wako era buno obubaka before nga sinakola na press conference nayogera nabo ku simu era nabo saaza kati balina bwe bali mu kukolera press conference ezaabwe eyo mu bitundu ebyenjawulo era obubaka bugenda batuukako kuba sijja tusobola tutambula tuuka kati wenzira ku mwami ono kyagambye okulya bunalidde ensonga nkulu wane ku Facebook yange bibaddeko nnyo Gravity walidde wakoze otya walidde bwemba njogedde amazima lwaki buli ayogera amazima nayogera ekiruma mugamba yalidde bwe nayimba batujoze nnyo mwalimu ne Bobi Wine mu video lwaki temwagamba Bobi Wine yansasula otegeera nayimba batujoze nnyo nenyimba akalwani yansasula otegeera then nenfuna idea eddala nengamba kambeeko ekintu ekyakyentandika nga ndi abantu bafa okitegeera nayimba n'emyaka nyimba ebintu bingi okitegeera tewaliwo yali agambye ngo Gravity Bobi Wine amuwadde sente muni amuwadde sente lwaki bwenjogera amazima ne mugamba kale ngambe mwekalakaase mwe kyemwagala owulira kale mugende mwekalakaase mugende mwette mugende mufere banyammwe ne bakitammwe mugende kale mwokye emmotoka okitegeera teri kyenalidde sinalya kintu kyonna naye nga bwe mukyogera era nange nsaba Mukama ndye kuba teri ataagala sente okitegeera sinalya kintu kyonna ne bwe zijja njajja zikwata nzirye okitegeera kuba kyendiko kituufu okitegeera ngambye buteekalakaasa sinakugamba bona akalulu booli akalulu nambye teweekalakaasa genda owe gwoyagala ne tokola nsasadu sinalya kintu kyonna kino ekintu tekiriko political side yonna okitegeera naye in case era ngoli bwe yambuuziza wabeera wajja kakalamu yabuuziza nja kwaniriza nze buli political gundi yonna political party yonna ejjanga era bakyendiko kituufu ate sigenda va ku mazima okwekalakasa ko kubiri ne bwe muntiisatiisa boli sigenda lekeraawo okwogera mazima nabagaana kulekeraawo kwekalakaasa mbadde sabaddamu okubuuza kibuuzo kyonna omugunda bawe muti omunda bagendera mupinde ekima kati mumunda ab'omutwe gwange siwakulokuuza kintu engamba kino kyekikukola siri musiru nnyo nyinza okuba kale abamudanga lyongwe ne mulimu era ebintu byendaba nange nedaba kino kituufu otegeera kino kikyamu kino waliwo poliisi lwetta abantu lwekuba abantu nokiraba mbu ekyo kikyamu okitegeera naye nogamba yamukubye abadde akolaki nolaba nga noono naye mukyamu lusayidi emu oba endala otegeera siri fala nnyo basobola okulaba ekintu nga kiriwo eki si buli kimu munetaaga omuntu okumpuusinga soma amafiina mukwano gwange just tamanyi kino takimanyiko kigenda mu maaso era naye ajja kiraba kati nga mmwe nga mukituusiza mu bantu yaman ennaku zino okwogera obwogezi tekimala ensonga laki bapolitician abasinga batambulirako abayimbi
okitegeera batambulirako ba artist omuntu anyumirwa nnyo ng'azina bw'ayiga ekibakyo bagamba nese okwogera obwogezi obwogera ku Facebook ne muwandiika buwandiisi n'oluyimba lubeerawo forever ebiseera ebisinga ekibaki naluyisiza mu bigambo mu luyimba omuntu nende omuntu kugera giwulya nga yakubaala nnyo nga ne mubibala mugenda gibaala okitegeera njala omuvubuka ayige nga bwanyumirwa okitegeera ekibaki lulina lyrics ennungi lulina buli kimu nga kiri perfect ayige nga bwanyumirwa bw'oba tonyumirwa music wa Gravity kale wuliza message erimu eyo okitegeera lujja bayamba ate bagenda okulonda wali nga olwedde babuuse bwemala okulonda kanzireeka nire ebivudde mu kulonda yamma bintu bya alubamu sibimanyi nnyo enyimba buyimbi nyimba alubamu sibimanyi sibitegeera ndabika ndifalamu ku bintu ebyo nze nyimba buyimbi music otegeera mulimu kunyumirwa nenkyaza okutaayo olulala n'oluddako n'olulala naye nga eno project yeriko enyimba 6 yongayo nakoze enyimba 6 zigenda okuba nga ntampolampola naye oluddako nyera dduta mu gwakusatu bweno nja kuziwangamu emyezi 2 te z'abavubuka naye bungi kituufu oli project enyimba nnazo zizookola tozikolede press conference zipull-ups zinene ebintu eby'enjawulo kigambibwa olina omuntu ali emabega Gravity kirabika nti project erimuko ka proposal naye nga eno si project yange era tibagambye project yange erimu Gravity okutujja emabega otegeera erimu Gravity okutujja walina yonka nnyo n'amabere ga nyange kati n'obwongo obwa maama wange nawe mwebuli maama wange kati olina naye gyali emabega naye ampushinga n'emizimu gyewaffe mubanyoli nayo gyegiri mutabani genda tekuliiko omuntu omulala agirimu jasi kirowoozo kyange inanze ekiwembe ekiriwo waliwo abakabagani bannange bakulieri oba naawe wegite mukyo gyayimba enyimba ezo jasi saawa zino ekigenda mu maaso bantu beerabidde obulamu beerabidde n'okulumirirwa bannaabwe otegeera ddala abavubuka ebifujo ebisingamu ffe otegeera yesu lwaki nagambye kankole ekyo naye ne biri jabbiye era nazo ezo ennyimba gyeziri otegeera oluyimba nalina okutabawo omuntu wa wansi lulina meseji nga 3 ku 2 abamu baluyita olw'obuwemu abandi baluyita kye baagala naye balina meseji ez'enjawulo ezakabye ennyo ddala ku muntu wa wansi naye nga right now kyekiriko bw'abantu bali mu kwettingana abavubuka bali mu kufa mu bintu bye batamanyi abamu bagoberera n'ekintu kyagoberera atamanyi gyawa gye kiraga tamanyi n'ekyo ekintu ali akiri emabega naye ng'ataddeyo omutwe ng'asolonooka agenda otegeera emotoka n'emukuba tiyagasi ne bamumukuba n'agala okwokya emotoka y'omuntu omuntu n'amutomera otegeera oli n'agala okuluutinga edduuka ly'omuntu n'amukubirayo amasasi so kati kino ekintu newaddeyo era nga bwogambye nansi otegeera ekijja kijje naye ngera sigala ku mazima kuba kyendiko ge mazima yama kuleminga Gravity abafo ebyo beetulugunya bokana bokka fe abaleetawo ensasajja bandimpise ndye bandibadde bampita dda wasinze mutono zizitowa mukokire mukokire zizitowa mudasibwe otegeera naye baba tebampitanga kulya that means tebaneeta kogwe kokasuka ejjinja mu kisaka sagala kasuka kijja mu kisaka otegeera kino nkola mukozi kulumirirwa muganda wo kulumirirwa maama wo kulumirirwa baana bo otegeera oyinza okubeera wano ng'abeekalakasa bali mu masaka ewali jjajjaawo ne bamusalako ne bamwokyera akayumba jjajjaawo kino kiyamba ggwe kati goyinza okulowooza nalidde naye kiyamba ggwe Gravity katubuuzeemu longevity y'ekintu kino eyimiridde etya era singa in case tofuna bafanda oba bainvestor kugezaako okulaba muno oluyimba luno ne project eno bagiteekamu amaanyi okituuse era kivuga kumala bbanga ki era singa oba ofunye bafanda osobola kivuga kumala bbanga ki olaba nti nkitandise tewali ampadde kati ate olwo bananva sigenda kaddiwa nga mbuusa abavubuka we n'abafaamutaleko buusa abakadde otegeera jakolayo naye abakadde mu non-violent olodimaani otegeera naye kati oba tubere ku non-violent olodiyo yamaani